Abantu bangi naddala abazadde bali mu bweraliikirivu olw'ebikolwa eby'obuseegu ebitandise okusensera amasomero ensangi zino. Olwaleero mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'abayizi b'essomero lya Hillside Primary School okumalako eky'omusanvu nga bakoze bulungi, omulabirizi we Namirembe asabye abaddukanya amasomero n'abayizi okuba beegendereza ennyo. Nti baleese omusimbi mungi balyoke bapromotinga ebintu bino eby'obugwenyufu eby'ebisiyaga mu nsi yaffe. Ffe kye tugamba nti kikafuuwe okuwagira ebintu ebyo. N'olwekyo abaana baffe bateekwa okuba nga baweereddwa amagezi n'okuluŋŋamizibwa. Kyenvudde nsaba abazadde nti mubasabire buli lunaku babeere n'amagezi ag'okulondamu nti nno kino kiyinza okubaamu obulwa, kino si kyekyandeeta wano, era n'okugamba nti kino kivumirira era siyinza kugenda na kino. As far as us here in Hillside is concerned, we are going to make sure that such ungodly practices cannot be here by monitoring our learners, by monitoring all our staff to make sure that we serve the Lord, we do not serve the sin. So nakulwaleero tukomyewo tumwebaze tumusinze ku performance ennungi bwetyo. Obuna 99, obutaano 14, omukaaga 13, ate abaana 632 ne bayitira mu ddaala erisooka. Okusaba okulala okw'engeri eno okubadde ku ssomero lya Nansana Education Center nga beebaza omutonzi olw'okuyisa abayizi mu bigezo bya siniya ey'okuna. Kolagana ennungi obawo okwewala emize emibi egiri mu nsi ennaku zino babeere abaana abanalaga ekifaananyi yonna yonna gye banaagenda. Senga omwana yajja na 4 mwezi 1 n'avaawo na 8 tekikola mawulire naye eyajja na 3rd grade naddayo ne 1st grade kye bayita okusomesa. Twebaza Mukama olwa 1st grade ya 22, 2nd grade ya 31 ku baana 7 bwe twatuuza mu Nansana Education Center. Eno nayo bannaddiini basabye abazadde okulondoola amasomero abaana baabwe gye bagenda okulaba nga tegaliimu bikolwa bya buseegu. Ensi yonoonese. Ensi etandise okukola ebintu ebitali bikkirizibwa mu buwangwa, mu nnono ne mu kutegeera kwa bulijjo ne mu ddiini. Ensi ejjuddemu abakazi n'abasajja Katonda be yatonda. Ye kennyini agamba si kirungi omuntu okwereka n'atonda omukazi. Weewuunya lwaki n'ensi zetuuza nti zitegeera ziwagira ebisiyaga. Asabye n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusitukiramu okulaba nga balwanyisa emize emikyamu mu baana egirumbye eggwanga. Parliament ne executive ensonga eyo tugikwase maanyi kuba si ya bwa Katonda, si ya bwa ddiini, si ya buwangwa, si ya nnono, si na ya buntu bulamu. Wetwogerera nga gavumenti nayo efungiza okulaba ng'erwanyisa ebikolwa bino.